Essula ya 23. Awo Dawudi yali ng'akaddiye era ng'awangadde ennaku nnyingi, n'afuula Sulemaani mutabani we kabaka wa Isirayiri. N'akuŋŋaanya abakulu bonna aba Isirayiri ne bakabona n'Abaleevi. Abaleevi ne babalibwa okuva ku myaka 30 n'okukirawo, n'omuwendo gwabwe ng'emitwe bwe gyali buli muntu kinnoomu gwali 380. Kwabo 2,400 baakulabirira mulimu gwa mu nnyumba ya Mukama, n'akakaaga baami n'abaasalanga emisango, n'4,000 baggazi, era nate 4,000 baatenderezanga Mukama n'ebintu bye nakola bwe yayogera Dawudi okutenderezanga nabyo. Dawudi n'abasalamu empalo ng'abaana ba Leevi bwe baali: Gerusoni, Kokasi ne Merali. Ku Bagerusoni, Ladani ne Simeeyi. Batabani ba Ladani, Yekyeri omukulu, ne Zesamu ne Yoweeri basatu. Batabani ba Simeeyi, Seromosi ne Kaziyeri ne Kalani basatu. Abo be baali emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Ladani. Ne batabani ba Simeeyi, Yakasi, Zina ne Yewusi ne Beriya. Abo abana baali batabani ba Simeeyi. Ne Yakasi ye yali omukulu, ne Ziza ye yali owookubiri. Naye Yewusi ne Beriya tebaalina baana bangi, kyebaava babalirwa awamu okuba ennyumba y'abakitaabwe. Batabani ba Kokasi: Amulaamu, Izukali, Kebbulooni ne Wuziyeeri bana. Batabani ba Amulaamu: Alooni ne Musa. Alooni n'ayawulibwa atukuzenga ebintu ebitukuvu ennyo, ye ne batabani be emirembe gyonna, okwoterezanga obubaane mu maaso ga Mukama, okumuweerezanga, n'okusabanga omukisa mu linnya lye emirembe gyonna. Naye Musa, omusajja wa Katonda, batabani be baayatulwa mu kika kya Leevi. Batabani ba Musa: Gerusomu ne Eryeza. Batabani ba Gerusomu: Sebweri omukulu. Ne batabani ba Eryeza be bano: Lekabiya omukulu. Eryeza n'atabana baana balala ba bulenzi, naye batabani ba Lekabiya ne baba bangi nnyo. Batabani ba Izukali: Seromisi omukulu. Batabani ba Kebbulooni: Yeriya omukulu, Amaliya owookubiri, Yakaziyeri owookusatu ne Yakameyamu owookuna. Batabani ba Wuziyeeri: Mikka omukulu ne Isiya owookubiri. Batabani ba Merali: Makuli ne Musi. Batabani ba Makuli: Eriyazaali ne Kiisi. Eriyazaali n'afa nga talina baana ba bulenzi wabula ab'obuwala beereere. Baganda baabwe batabani ba Kiisi ne babafumbirwa. Batabani ba Musi: Makuli ne Ederi ne Yeremosi basatu. Abo be baali batabani ba Leevi ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, gy'emitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe ezaabo abaabalibwa ku bo mu muwendo gw'amannya ng'emitwe gyabwe bwe gyali, abaakola omulimu ogw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Mukama, abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo. Kubanga Dawudi yayogera nti, Mukama Katonda wa Isirayiri awadde abantu be emirembe, era abeera mu Yerusaalemi emirembe gyonna. Era Abaleevi tekibagwaniranga kusitula eweema n'ebintu byonna ebyako olw'okuweerezanga kwayo. Kubanga olw'ebigambo bya Dawudi eby'enkomerero, abaana ba Leevi kyebaava babalibwa abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo. Kubanga omulimu gwabwe kuweerezanga batabani ba Alooni olw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Mukama, mu mpya ne mu bisenge, ne mu kutukuzanga ebintu byonna ebitukuvu, gwe mulimu ogw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Katonda, era n'olw'emigaati egy'okulaga, n'olw'obutta obulungi obw'ekiweebwayo eky'obutta, oba migaati gya mpewere egitazimbulukuswa, oba ekyo ekisiikibwa ku kikalango, oba ekyo ekinnyikibwa, n'olw'engeri zonna ekigero bwe kyenkana n'obunene bwe bwenkana, n'okuyimiriranga buli nkya okwebazanga n'okutenderezanga Mukama, era bwe batyo akawungeezi, n'okuwangayo ebiweebwayo ebyokebwa byonna eri Mukama ku Ssabbiiti, n'emyezi nga kyegijje giboneke, ne ku mbaga ezaateekebwawo, omuwendo gwabyo ng'ekiragiro kyabyo bwe kiri,
obutayosanga mu maaso ga Mukama, era bakuumenga eweema ey'okusisinkanyirangamu gye baateresebwa, n'ekifo ekitukuvu kye baateresebwa, n'ebyo batabani ba Alooni baganda baabwe bye baateresebwa olw'okuweerezanga okw'omu nnyumba ya Mukama.